Bassebo ne bannyabo kitundu kino kyakubiri tukyeyongerayo. Nfundikidde ekitundu ekisooka ne mbannyonnyola. Toyinza okuggyako abantu baffe ettima eribali. Lwaki okaka abantu okwogera olulimi olutali lwabwe? Oli nakugamba yogera olulimi luno. Sebo fene we twasomera baatwambazanga ebiyembe by'embwa mbutwogedde Oluganda. Abantu abazungu mubaveeko ettima lye balina sirirabanga. Ate no n'abasomesa obwongo ne bukyamira ddala. Ne bagamba nti ogwolaba headmaster ng'akubye n'ekikalu. N'ayogera nti n'abatayogedde Lunyaanyimbe mwambaze ekiyembe ky'ente oba ekkutiya. N'otunuulira headmaster omutwe gwe n'ogamba naye ddala kati ono yesoma biki? Lwaki olulimi lw'abantu ate okulwogira muyina kubambaza bikutiya nti boogere olutali lwabwe? Najjuuko obimwambazanga n'ontegeera n'olyoka omanya nti sisiika binyomo. Omwana owange omwambaza ebikutiya ebiyembe by'ente. Headmaster tujja kumanya wajje wasomera. N'osanga nga headmaster Muganda mubeddirako beemanya ndiga naye nga yagamba n'abatayogedde Luzungu mwambaze ebiyembe by'embwa. N'ogamba bannange. Ssekabaka Dawudi Chwa bwe yalaba ebintu ebyo, tetumuyita Ssekabaka nga tanakisa mukono. Kabaka aba akyali mulamu. Ssekabaka aba yakisa omukono ntegeeza okufa. Kati yali kabaka kuba yali tanakisa mukono. Bwe yalaba ebintu ebyo abazungu ate bavudde ku by'okugatta manya omukago gwe muyita ogwa East African Federation, ate bayingidde mu nnimi n'agamba bano bannange tubakolere ki? Kabaka n'akalambira n'abagamba nedda bassebo ne bannyabo. N'abagamba mu bigambo bya kabaka ababijjukira obutambi gye buli. N'abagamba olulimi olwe muleeta terubangako lwaffe sijja kulukkiriza oba mwagala oba temwagala. Era n'abagamba olulimi lwe muleeta mwagala kuzaaya buwangwa bwaffe. N'abawandiikira ebbaluwa. Bangi nnyo temulina biwandiiko ebyo. Tukyalina omutawaana. Obwakabaka bwa Buganda bwandibadde bulina etterekero ly'ebitabo n'endagaano. Naye ekyennaku otuukayo nga nabo baagala kubuuza lwaki totuyambisa ku ndagaano ezo. Endagaano eyo njirina. Bangi tebazirina naye ndowooza munaagijja kunze munaawulira bigambo byange. Ebyali mu ndagaano eyo Kabaka Dawudi Chwa gye yawandiika yaliko omutwe ogugamba obuyigirize obulabufu n'okwezaaya mu Buganda. N'agamba mu bbaluwa ye yawandiika ng'agamba maze ekiseera kinene nga ndowooza nti kyandibadde kirungi okuwandiika ku buyigirize n'obulabufu mu Buganda kasookedde abazungu bajja mu nsi muno. Naye juuzi ebirowoozo byange byakyusibwa amangu ago okutunuulira omuze omujja gwe ndowooleza ddala nti guleeteddwa obuyigirize n'obulabufu buli kimu mu ngeri yaakyo, kyokka oba byombi nga bikolaganira awamu. Era omuze guno mpaliriziddwa okuguyita okwezaaya olw'okubulwa ekigambo ekirala ekisaanira oba ekituukanira ddala n'ekirowoozo kyange. Buli omu amanyi nti obuyigirize n'obulabufu byatandikibwa mu madaala gaabyo
agasookerwako nga bireetebwa ab'ebibiina bya baminsani era nga kaakano bigenze nga byeyongera okusinziira ku kuyamba gavumenti enkuumi kweya ebbaluwa eno mpanvu kanjireke ndifuna akadde bannaffe abalumirirwa eggwanga lyabwe abavujjirira emisomo gino bwe bali babasazeewo ate okubeera nga baŋŋamba okubeera nga njimalirayo abantu n'okugivujjirira ndikikola naawe kennyini agoberera gw'omu ku abo gwe Buganda ate gw'oli mutoolo oba oli mu Lugwala buno buwangwa bubwe ebyafaayo bya Buganda si bya batoolo si bya banankole oba abayindi oba abalugwala oba abakyotala n'olwekyo gwe Buganda gwateeka okubeera omu ku abo. Kabaka bwe yawandiika ebigambo ebyo ng'ayanukula Abangereza nabo ne batandika okusindika ebbaluwa ez'obukambwe. Kabaka yalaba ng'asobeddwa abasajja bamaliridde baleeta Oluswayiri bw'atyo kye yakola. Jjajjange yaŋŋamba nga ye jjajjaawe yali Ssaabakaaki mu Lubiri n'olwekyo ebyafaayo bino sigwamu bigwe mbimanyi kubanga bajjajja ne bajjajjange bakulidde mu Lubiri abamu basomedde ku bbasale za Ssekabaka Muteesa owookubiri. N'olwekyo nvunaanyizibwa kinene nnyo. Kabaka bwe yalaba ng'asobeddwa weewunye n'abalangira abamu ng'oggyeko abalangira abo abakugu kati ng'omulangira Simakookiro Henry Kalemiira yamanya ekintu kino. Kabaka Dawudi Chwa yalaba asobeddwa ne yeewa obutwa. Si ye bagitwala baabo baleese n'Oluswayiri tabitegeera. Bw'atyo kabaka ne yeewa obutwa ng'ali mu Lubiri awo Emmengo n'avuga emmotoka n'ayolekera ewa nnyina Namasole eyo gundiwa e Lusaka eyo Naŋŋanda n'akutuukira mu mikono gya nnyina Namasole gwe mba njogerako n'amugamba maama ndabika nnemereddwa. Yali tanaba na kumalawo ebigambo ebyo bw'atyo n'akisa omukono ntegeeza bambi n'akutuka. Yakutukira mu ngalo za nnyina nnaku z'omwezi zaali 22 1939 bw'atyo omukono n'agujja mu ngabo. Abajjukira obulungi nga 22 Ogw'Ekumi-1939 Obuganda n'ensi yonna byajjula entiisa. Katikkiro wa Buganda Martin Luuza Nsibirwa bw'atyo n'ayimirira n'alangirira nti omuliro guzikidde. Kabaka Dawudi Chwa ajja omukono mu ngabo. Ffe wano tukimanyi nti omuntu tagwanidde kwetuga oba kwetta oba kwewa butwa. Era Nazzikuno bwe wakikolanga mu buwangwa nze bwe mmanyi bwe nkuliddemu obw'Abaganda tebaakuteerangako musika. Kyawanuuzibwanga nti n'omusika naye yeetuga. Ebintu bino nno birondoola gwabiwakanya. Tunuulira omwana Ssekabaka Dawudi Chwa owookubiri gwe bassaako ng'omusika we ye Muteesa owookubiri yafaaki. Abamu mwewakanya olw'okuba temumanyi yafaaki. Mwe muzanya n'obuwangwa muzanya n'obulombolombo. Ffe abavuddeyo okulaba nti tubasomesa obuwangwa tubakubira bukubizi mulanga muli mu bikunta mwebase ettaka balitwala buli lunaku
baleeta nnimi mwe mukola gumu gwa kukuba mu ngalo abamu nga banyeenya emitwe n'ogamba bano balijjukira okutandika okuddamu obutakyanyeenya mitwe ng'entumbi emeze ku njovu. Ali atya munywanyi male Vincent ku kyoto ky'okumanya omukyala Nansereko Jenina mukyala Namirembe Hamida mukyala Nakabugo Shamira waliwo munywanyi Kiyenji Kevin Rema omuzirandiga abanno munywanyi muwaddaka lye subula Ramadhan ono n'abamuganda muba baluganda mwena mweddira ndiga muba basseruganda omukyala Nabbanja More Namutebi Sauda n'abalala mwena abeewaayo okubeera nga batambula n'ebintu ebyokuyiga n'okugamba nti ebintu bino ebyokuyiga bintu bikulu nnyo mwena mbeebaza abali ku mikuta emirala mwena abanyumirwa emisomo gino munywanyi Daudi kazibwe Daudi David nkubidde ku ngabo y'Abaganda. Navaayo ne mbannyonnyola wano tukyalina omutawaana abantu abo be tulaba nti basomye nnyo era bo bakugu bw'ovaayo n'omugamba akunnyonnyole Buganda etandika etya yagitegeera atya tandika okunyenya omutwe n'akugamba muganda wange ebintu bino bizibu n'ogamba kaliraba ono. Bwe njogera ku kigambo kingdom obwakabaka nenjogera ne ku kigambo dynasty ebigambo bino wane ewaffe we tulabidde abeeyita abakugu naye nga tabyawula. Dynasty ne kingdom tebyawukana. Ayinza okwawula ebigambo ebyo manya nti gw'otegedde kati ekituufu kye tuliko. Dynasty kitegeeza nti embeera oba okubeera ng'abantu beefugira mu kitundu naye nga bakika kimu oba munfuna beefugira mu kitundu naye nga bakika kimu nga bw'olaba wa odda Mbaali mu Banyolo banno mu Baganda banno Mbaali waabangayo beddira ndiga bokka kati nga bw'olaba essaza ly'Emba kitundu ky'Embaali Mbaali kati ekitundu essaza eryo lya Buganda eriyitibwa Mawokota waabangayo abeddira endiga okusinga. Kati ekyo mu Luganda kye tuyita dynasty. Nkuwa ekyokulabirako ffe ab'entalaganya obutaka bwaffe buli ggomba nti nazzi kuno edda ennyo bajjajjaffe we baatabaalira bajjajjange si bajjajjaabu kubanga gwe toli wa ntalaganya ate kaakati we baatabaaliranga waliyo ab'entalaganya bokka na bokka. Ekyo kye tuyita era bwe babeera nga be bakulembera tukiyita dynasty. Naye ate kingdom bubeera bwakabaka ate nga bo bulina era obwakabaka obulala bwe bukulembera. Oba banfuna obwakabaka onfuna obwakabaka era emabegako abazzi bagoberera emisomo gyaffe nabannyonnyola nti obwakabaka kye tuyita kingdom obwakabaka obwo bubeera bukulembera bwabanga butwala ebitundu nga bingi naye nga ebitundu ebyo nabyo birimu obwakabaka obw'ebitundu ebyo. Kati eri abatakitegeera kyenjogerako eri abatanakitegeera kyenjogerako bw'otunuulira Buganda nga nze omutendeke mu byafaayo
Buganda bwali bwa kabaka era Buganda ne kaakati bwa kabaka naye ate bwa kabaka nga butandikira ku mirembe gya kabaka Kintu teginabeera emirembe emiwawa. Nkiddamu bwa kabaka nga butandikira ku mirembe gya kabaka Kintu naye tebunabeera bwa kabaka ku mirembe egidda wansi wa Kintu gy'owulira egy'abalasange nemmwe abantu bamwe abamutya ne batogaatoga obwongo bwammwe timanya ffe tuli balangira tuva mu bwakabaka nti ensi eyitibwa muwawa. Ensi ng'eyitibwa muwawa okitegedde era muwawa gwe kennyini oyogedde nti muwawa. Ekintu bwe kibeera omuwawa kitegeeza buli muntu asanga yatwala obwo tebuba bwakabaka nemmwe ne batogaatoga lubeerera obwongo bwammwe. Abantu bali baabanga baami nabannyonnyola ne mbagamba ate baafuuka balubaale olwo n'ebyafaayo ebyo nabyo neetaaga okubiddamu bannange. Obwongo bw'omuntu atamanyi butogaatogebwa bannange. Oli n'abagamba nti ffe tuli nabalangira nabagamba Ssemateeka yatuula ennono Ssemateeka yakolebwa bakkaanya nti oli bw'abanga tava mu kabaka Kintu okudda eno waggulu Kintu Chwannaabaka Kintu Chwannaabaka Kimere ya mere Buganda okudda eno tabalibwanga mulangira. Buli bw'abanga bwami baalwananga bulwanya asinga amaanyi nga yakulembera. Naye ate ne mbannyonnyola nti buno ekyabuyisa obwakabaka kabaka abaka obubaka okuva ewa Katonda n'abuweereza abantu be. Nabawa ebyafaayo bannange ne Bayibuli muzisome. Bannange nange nnina omulimu munsabire kubanga gwe muntu annyonnyola obuwangwa gwannyonnyola ennono gwannyonnyola obulombolombo byonna bitunuulidde gwe omuntu omu. Nina emikono emeka munsaasireko bannange. Abaganda Nazzikuno nga bagaziya ensi yaabwe nga balwana nga boolaba bwendwana kati nti nsomesa obuwangwa bubukale mu bantu. Bagendanga balwana abasajja abo abalwanya abazira bo bajjajjaffe abataatiiriranga nsi yaffe naye abakaakati n'omusajja omuganda omutwalo gumulema. Naye ssebo n'omulaba naye ng'ayogera nti ffe tuli Baganda ddala n'ogamba leero gwe n'omutwalo gukulemye okulwanirira obuwangwa bwo ate n'ogamba nti oli Muganda. Aha kyogamba bino ebyafaayo bye tunnyonnyola byabalugwala. Ebyo bye bintu bannange nze bannange tokyannimbalimba tolw'okuba oyambadde akakoofiira kuliko kabaka ne maama n'abagereka nti oli Muganda. Omuntu atambulirwamu omusaayi gw'Abaganda alabikirawo. Abamu n'okwebaka bajjajjaffe tebeebakanga. Lwaki? Baabeeranga balumwa balowooza nti kati ebigambo bigula amata. Tebakulimba. Ffe tuli Baganda mbw'ayambadde buno obugundi waliwo bwe bambala kuliko maama n'abagereka kabaka ndowooza oba n'omulangira Ssemakookiro ndowooza nti ndi Muganda. Ekyo si kyekimala. Bw'obanga olimu omusaayi gw'Abaganda era nga gukulukutira mu ggwe omutwalo omusajja Omuganda gumulema gutya ku buwangwa bwe. Mu birimbe balala ffe twababuuka. Era nze ntya nnyo bano abaami bamunywanyi Serumpani Frederico bamunywanyi Mukiibi Franka bamuwanga ababagamba nti bo buli kadde bateekwa okulwana ate okulaba nti Muko Bernard Matovu nti tunyikize obuwangwa munywanyi Jemba Richard ng'ozannya naabo ng'otandika okwogera nti si Baganda nyinza n'okufaafaagana naawe. Omanyi bw'avujjirira obuwangwa? Bayibuli ebagamba nti mulibalabira ku bibala byabwe. Omuti gwonna tugulabira ku bibala byagwo ne tumanya nti ddala
omuntu yena tumulabira kulumirirwa bye bibala olumirirwa obuwangwa bwo kubanga fine bwe tutogera nange neeyogereko ng'ate weeteekamu ssente n'ogenda mu byafaayo mu byaleeyo mu masosoli maamalumambogo oleeta ebyafaayo kati nzireko oyo nti si muganda oba siri muganda ndekeyo gwe muganda kikyokoze ebyo kabaka bye yali ababuuza mwegendereze ababajja anti nange yayogera bwogezi gwe olowooza ekitiibwa kya Buganda n'okuyitibwa omuganda bamikwano si kyekyo kye tulaba nti okeera enkya ne weeyita bweyisa nedda omusaayi bwe gubeera nga gukukulukutiramu gwe gukukulukutiramu era oba olumirirwa omuganda omutuufu bafiisa ku muliraano n'asigala nga yeebasa ali mu kifuba kya mukyala we oyo naye nga muganda baganda bwe baakolanga baabeererangawo bannaabwe abo babakubagize bakimanyi leero kiguddewo n'enkyawuwe Buganda nabannyonnyola ne mbagamba yafuganga ebitundu biyitirivu yafuganga ebitundu nga Busoga Bunyolo Bukerewe Kiziba eyo yonna baalina obwakabaka ani atakimanyi nti waliwo obwakabaka bwa Busoga obwebukerewe yani atabumanyi ne bonna Buganda ye yabafuganga ekyo kye kigifuula obwakabaka Busongola Kalagwe bitundu bingi nga byalina obwakabaka naye nga Buganda ye bifuga nabannyonnyola ebitundu ebyo byaddayo ku mulembe gwa Kabaka Mwanga owookubiri abajjukira endagaano eyakolebwa mu 1896 kubanga weewunye ebyo ebitundu byonna Buganda yasoloozangayo omusolo yasoloozangayo omusolo baleetanga ebirabo ankole nga baleeta ebirabo byonna Buganda nga yebakulembera tunoonya era nnoonyereza ne kaakano Abazungu kiki ekyabajja ewaabwe ng'oggyeko omululu okweyagaliza n'obukulupya ekyabaleeta okwagala nti Buganda ate baagifuula protectorate protectorate bigambo bya lunyaanyi bye munansonyiwa nekitegeeza nti kuumibwa kiva mu kigambo protect okukuuma era Buganda okufuuka ekuumibwa kyakolebwa mu mwaka gwa 1894 mu ndagaano yakolebwa nga Juni nga 18 ku mulembe gwa Kabaka Mwanga bw'otunulira Abazungu yonna gye baayita baabo mu South Africa balwanira ebyobugagga ebyaliyo mu Badaaki baabo ne weebuuza bo bannange nga bw'olaba kubanga bw'otunulira abantu abo ssebo beegabanya ensi Abafalansa baasalawo bafuge Rwanda kyova olaba Olufalansa lwogerwa ne kaakati mu Rwanda oba ennimi ezisinga oba olulimi Olunyarwanda olwo teweekanga nti olulimi lwabwe olukulu era Lufalansa era ebigambo by'Olufalansa tebirina njawulo nnyo ebigambo by'Olunyarwanda na Lufalansa lwaki be baali babafuga ensi muzimanyi Abajamani baali mu Tanganyika ng'obudde bwe kyayitibwa Tanganyika nga tenafuuka Tanzania twabisomanga ku ssomero bw'oba olina abaana tuula nabo
ebintu bino biyinza okubayamba era bibaleeta twabyogeranga waliwo ebintu ebyatulumyanga omutwe nti manya Germany bwe yayinitanga nyika to do what? Abasajja abazungu mpulira bankeeta obulamu bwange bwonna baali banoonyayo ki tewali yabayita. Naye ate Buganda lwaki efuulibwa ekuumibwa neetafugibwa neetabeera koloni kye tuyita koloni ly'ettwale mu Buganda nti ettwale baawambanga ensi endala ne gafuuka amatwale gaabwe naye ate ffe baatandikira mu kintu kya kwefuula nti batukuuma kumbe batwala ebyobugagga byonna bye twalina. Era abajjukira obulungi ku mulembe gwa Kabaka Mwanga owookubiri abajjukira mwaka gwa 1894 mu gw'omunaana nga 27 abazungu lwe baafuula Buganda ekuumibwa mwe kye muyita protectorate abaasoma ebitabo ne muwunga n'emitwe kati mwambala gaalubindi kaakati mbu baatukuuma mbu nga tebaagala tutabaalwe bantu bano tebaagala tutabaalwe ne weebuuza bulijjo be babadde batutabaalira kubanga bwe baali bawandiika bagamba ffe tubakuumye tetwagala munyagibwe ate tetwagala mutabaalibwe. Akatego bye baali baagala nja bikunnyonnyola. Era ko olw'endagaano bwe yamala okukolebwa waaliwo omwami gwe baayitanga Colonel oba Colonel Colville oyo ne yasimba bendera yaabwe gye bayita Union Jack n'etandika okwewuuba eyo ye bendera ya Bungereza yeewuubira wasi Bungereza ku ttaka lya Buganda. Ekyaddiriro kimanyi kye baakola nga bamaze okusimba bendera yeewuuba kugatta Buganda. Buganda bagikutte bagigasseeko ebitundu ebirala okuva mu Uganda mwe gye mumanye eyakaakano. Bwe batyo no Buganda ne bagijja mu ofiisi y'amawanga ag'ebweru ne bagizza mu ofiisi y'amatwale mu mwaka gwa 1902. Abajjukira ebyafaayo bino ne babuzaabuza ffe emitwe tejjinagirayo n'osanga oli yabisomye ejjo nga n'okubyerabira ffe twabisomera ku masomero. Abajjukira endagaano y'olwenda nga yaakaggwa kataawo endagaano bw'emala okukolebwa ebiragiro byonna ebyabeeranga wano ewaffe byavanga butereevu. Gavana ye yabireeta byaviiranga ddala wa Queen e Bungereza wabudde bwe yali Queen Victoria. Baamubbulamu n'ennyanja. Nze ebyo siyinza kubyogera nti manya Lake Victoria, nnyanja Nalubaale si Victoria. Wano tebayinaawo kyabwe. Waliwo agenda okugamba ate nga ne kaakati be bakyakulembera kale bakulembere naye kale tetujja biyingiramu. Ebiragiro ebyavanga wa Queen Victoria nga biweereddwa gavana. Gavana yabireetanga ate n'abifuula amateeka ku kabaka. Obyekyo abantu babadde bakimanyi simanyi. Kubanga Queen yawanga gavana naye nga gavana amuwa kibiragiro. Gavana n'aleeta ebiragiro ebyo ate n'abiwa kabaka n'amugamba kaakati na Queen waffe agambye togende era nga kabaka tagenda genda kubanga beefuula abatukuma naye ng'okwo kwennyini kwe kutufuga.
era ebiragiro bwe byatandika okukola abazungu okumanya balina ettimu b'ennyukuta z'abalima bulemi kwatula obwali obwakabaka bwa Buganda ate bwafuuka bwakabaka bwa Uganda. Nali nnoonyereza ng'eyewaabwe eyo ennyukuta bba ebakaluubiriza okwogera naye ate bwe ntunulira alufabeti bagiyina kati ate bakaluubiriza etya ebintu bino oba nze atabitegeera. Eyali Buganda n'efuuka Uganda, eyali Busoga n'efuuka Usoga, Bunyolo n'efuuka Unyolo. N'eŋŋamba yi banga bagirina ate balima etya okwatula. Sajja bano nabo bajja balina obukodyo ova omubbi bw'aba anaakubba bingi nnyo ebintu byajingajinga awo n'agiraagira mubeegendereze. N'abazungu bano bwe batyo mbwe ennyukuta manya bba yabakaluubirira okwogera ne boogeranga Uganda, obwakabaka bwa Uganda, ekifo ky'obwakabaka bwa Buganda. Era abajjukira mujjukire nti Abangereza bakoma okukozesa ebigambo ebyo mu mwaka gwa 1962 nga Uganda eweereddwa mb'obwetwaze. Simanyi oba bwetwaze nabaki kubanga era bagenda okujja wano nga twefuga tulina obwetwaze obwaffe. Banyabuganda bagijjeeko ebyayo ate bagiddiza ebyayo ate baali babitwala oba baali babitiriku oba baali babipangisa oba baali batuterekera. N'omuntu bannanga omuntu okwagala otegeerera eggwanga nti leeta nkuterekere gy'oli nti mwe abaabikolera temusobola byeterekera na bantu abo bamanyiira. Bama tutandika ekitundu ekyokusatu